tugende eno abakazi abo bananko bajja kukola tugende obalabe. Hello? Ninawo abakyala babiri awo njagala mubakolereyo olusaniya. Sumini mawejje bajja ne Yudaya. Saniya? Nanti bahaja tibagenda kusiibu. Nange bampe. Mama Nakitende. Gano gendese gocha. Oya ki. Mama Nakitende. Kakati omukyalo Donizera yagudde mbindu. Muwala wange. Donizera yagudde mbindu. Maama Brighton yaliwo. Muyite Donizera yagudde mbindu. Jebaleko nnyabo. Ati ye manager wa wote. Naye nabadde ndi awo nefuna omugagga yampadde akalimu. Maama Brighton. Muyite. Yango owulire bino. Yangu wagwe. Defense. Natusedda. Nayenza amaaso okuba kunze. Eradde. Njoge. Ona defense yo waffe. Maama Brighton. Wanji. Nasanyusa okulaba mu. Nange tunalaba essanyu. Maama Brighton. Omukyalo ono Donizera. Mumanyi ono Donizera. Yagudde mu bintu. Yagudde mu bintu. Otyo akanyiriro. Donizera ono. Alina woteri kati ye manager. Donizera ye manager. Ye manager. Wa hoteri. Abana bagenda emirimu. Anoonya abakozi. Naye bwazze ku office wange. Ne mugamba Maama Brighton wa Nakitende. Gye bali. Donizera gwagenda tuwe emirimu. Anze ntwala butwazi. Musasula mutya. Ninayo musasula 13 olunaku. Herezi. Hawero bokola. Mbadde njagala kufuna yabana mpatire emmere. Emmere okunjalirako ne ku buliri n'okulongoosa okwera. Mbadde simanyi oba munaasobola. Nze nja kusobola. Olw'obutamala budde. Tugende ku ofu. Nedda nsooke mbawe interview. Nsooke ndawo bwe banaasobola. Interview kyeki? Interview okusooka okulaba abantu oba onaasobola okukola ki? Okukola. Kati ngenda tugezesa. Ngenda bagezesa. Nze nsobola naddala. Nze nali nkola mu hoteri. Anti tugende bakwe interview. Kati kankubulye jjajja wange y'omu ku baasooka okugulawo Seratoni eyo. Era ffe twawatiranga ku Seratoni nga tulongoosa kyatukeketangako ffenna n'okukola ku Seratoni. Tuva ku Seratoni tukola no ku Serena. Sokojje. Sanga gwe munayo naasobola. Sokojje. Kakati nze mbadde nkugamba Donizera. Ejo gyonna emirimu. Gwe totawana na interview. Nze ngenda kuwayo emitwalo ago. Owulira 3. Gwe bikwase nze byonna. Kati Maama Nakitende otwala waaki. Tebakola nko bazaddwa mu family enjavu. Tebakola nko mu bifo bya bbeeyi. Kati nze ondaba. Nze mmanyi emirimu gyonna. Nze mmanyi emirimu gyonna. Kati gwe kyoba okola byonna bimpe. Gwe omugambe gwe gamba Maama Nakitende byonna babisazizzaamu. Omulimu bagambye ojja kukola mulungi. Naye Maama Brighton olaba? Nze omulimu ogwange sigira nguzi. Bannange. Tusooka kulaba oba osobola okukola. Kiki kyotegeeza? Kyentegeeza nze sisaba nguzi. Otutwalanga abawaasi? Mbatwalanga abawaasi nga bagenda okusiimuula. Simanyi oba. Tebasobola kumba bwa manager. We are summer. Ate ng'obwa manager bwange. Kati kiri kiganye. Kakati kyembadde nsaba. Mbadde njagala tufuneke wano emmere esobole okulaba baba onaasobola okuyita. Bintu bya interview. Sokojje twogeremu wano. Jangu. Maama Nakitende. Okimanyi nti omulimu gwe batutwalamu mulimu okusaddaaka abantu. Sigenda. Mbu simanyi bwe mmala osandika emmere simanyi waliwo ennyama y'abantu mbwe ziwotereza ebbeeyi zifumba ennyama y'abantu ennyama ya ggoonya ennyama y'enkima kati mbadde awo nembuuza oyo omwala Donizera nemubuuza kati ennyama y'abantu ani gwe bagenda ogifumbisa era bambuuzizza omanyi ofumba ennyama y'abantu Womanyi. Mugambye sina gyendaga. Bwakubuuza n'akubuuza nti kati mugenda gamba sikyagenze. Muli kuki mufunayo amatooke ndabe. Maama Nakitende. Maama Brighton. Wanje. Mufunayo amatooke ndabe oba musobola okuyita. Munaasobola. Saagala muzannyo lwakuba nti mumanyi njagala mutuuke eri nga musobola okukola. Okufumba n'okuwaata. Okufumba njagala mwe temugenda kuyingira mu kiyungu.
kufumba kuwata. Mugenda kuwata na kusobola donyizero manyi. Sagala kutuuka eri lwakuba nti mumanyi. Nja kusobolera ddala nze gye mirimu jjajja wange yantendeka. Totyanga kukola. Tugende. Ndi mwetegefu. Tugende. Tugende bageze. Mujje. Dawa. Njagala abantu abakozi. Jamwenga to Max ziko. Jamwenga to. Njagala abantu abakozi. Donzera. Njagala tosaliriza. Buli Max. Jiwandike mu dialogue eyo. Naye. Defense ndoza leta ku bintu etugenda okulabirako nti buli Max ya muntu. Giteke mu dialogue. Ngenda kuba Njagala oziraba. Kuyubuluza. Leta akambe bayubuluze tulabe basobola okukola. Kukwata kana akasa. Mazima. Interview ya kuwata na kuyubuluza. Kuyubuluza tutandikira ku ndagala Maama Brighton. Wanji? Tutandikira ku ndagala. Kati bwe tuyita zino interview nga mututwala mu hoteli Seratoni. Banze mugundi yange. Emmere gye balya mmere ensaaniike ate ddala abasiraamu. Bakola bwe batyo. Kozi Maama Nakitende. Yowaata kuno. Maama Nakitende. Yawaata kuno. Maama Brighton. Tugende mu kuyubuluza. Onansiikiriza nti. Bane Maama Brighton kola ekivaawo. Anti ono abansiikiriza. Kola ekivaawo tuli mu budde. Maama Nakitende. Bwe setuloddemu wano. Donizera dde wano wakati. Dda wano wakati bwe batujja balengerera. Maama Brighton nga atenda bosi endagalo zisalaasala. Maama Brighton byogenda okulanga. Zine zange mbanzi mazo zabuluza. Bagambye kuyabuluza. Kati gwaddako. Wata. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Ani awase? Nze. Anti ya Sheraton tebagiwaatanga bwe bawa. Donizera. Munnange. Bawe emirimu. Emiwumbo gy'emmere gyo ngirabye. Bane bakyala neyanzeege. Mwebale. Amina. Kaakati ekivudde mugundi Maama Brighton. Ngenda kukola mufumbiro, ngenda kuba nga nfumba nga mpa ngenda wa kuba nkimanyi ogenda kunda ku mwanjo. Kanzire ku Maama Nakitende. Maama Nakitende ofunye Max atano. Tokoze bubi. Nange ndi wa kinaana naye lwakuba nti nze ebintu mbiruddemu. Natudda ku Maama Brighton. Maama Brighton mukwano. Oli no muwala wange. Oli muwala wange. Kitaawe yali mukwano gwange nnyo. Era n'okuzaala omwana big eye. Naliwo nnyo. Waliyo nnyo mu ddwaliro. Bw'omanyi nnyo nno ddala. Kumanyi. Va ku bantu abamu b'osanze obusanzi kuno ku kibuga. Kaakati maama, obubonero ojjeeyo. Ojjeeyo 00. Ojjeeyo 00. Siwa bato bawaate mmere. Shokola engeri gy'ogisaze. Daba mu bikuta emmere ogirese mu bikuta. Dabala. Ono omwana gwe bazadde ayagala kutandika kunjigiriza engeri gye bawaate. Abi ye manager. Oyagala kunjigiriza engeri gye bawaate mmere ya Seratoni. Oyagala kuba manager. Maama Brighton. Manyi.
jantu gende mukwano gwange ono tumuwadde omulimu wegenda mana kitende Wanji? osigala no n'ofumba ennyama y'abantu oba ne tugenda n'ofumba ey'embuzi olabye wano ku nnyama y'abantu ofunye omulimu tukiringingemu tulabe n'asinga okiringinga ate kyeki ekyo okulongoosa